katunde kano kabitekisa akalambo kalinga kawanga kettako kale lengera entalaganye eno laba embuyabuya laba enkoddomali eno mbunawo osiba mwana w'omuntu ne bannange tumanyiddwa gavumenti eno ne tetwandimanyiddwa bantu naawe afaanana ng'omuntu otumanyire lwaki mukuba abaana b'abandi ebisiraani mbu mubateeka mu makomera Museveni agalinga entaana kati oyagala kwefuula nti maama oli mulungi fulufiga kyekikufuula maama kyekikufuula omukazi owovunaanyizibwa tolina nti olina kyoyambye munnayuganda tolina music mu Uganda naawe nsi ekumanyidde mu kuvuma kwesiba ku bantu kwogera gagambo ganene gasinga n'ebitundu bye ebyekyama oli kikazi kizibu nnyo utunulanga mwaka gwa 2020 wenna weekulira nagalaali ye 3 disorganized oli bbula ensawo ku sweta we bakuteeka mu buliri tebamanya nti ojja eno oba otunudde eri oli wakusinkana tamanyi oba ojja oba ogenda wenna olinga ndi bwota ya buleega ani yandikulidde kikazi gwe nga n'omulenzi wo tugenda tandika omulamagira kuba yali muziro okutindiga olugendo mpaka eyo gye musula mu ggeto zammwe eyo Museveni gye yakukunkunula waddira akavubuka maama nowejjako ennyonta owawalanga toyi mpya ni yandikusabye ebitundu byebyo ebyolukale toyina na byakyama n'okozesa akaana kabendi ensi evuddeyo ekujajinga otandise okweripa kuba tikitoka ojjawo amawulire full figure temufunanga opposition musookedde ku Bobi Wine mutambulidde ku misaayi gy'abantu abaana b'abendi bali mu makomera mwe mugulumiza gavumenti eneriko mwefudde abawabuzi naye munnange ekiseera kigenda kutuuka ngamba gwe enkoko kanyera mutunzi gwe owulira ojja kugwako mu gaapu z'abalala abakyuka ojja kulaba full figure tolaba nti mutwogerera nti tetukola mbu bakazi be batuwasa full figure ne we bakuwa Owino ne we bakuwa Kampala n'endoota buloosi nga nkwebaseeko otulo tufa gwatunulanga omwaka gwa 2020 gwatunulanga oluyimba lwa Edmizaya lwe yasookerako full figure n'obwa full figure bwo wenna totegerekeka olinga minzaani z'embizi zino ezasookawo full figure kiki kyoyambye munnayuganda aba media mugamba ki kati full figure osibye omwana mbu kubanga yakuvumye naye full figure butaba na nsonyi na mpisa eri abantu okwata akavubuka akato okasibe full figure ani akusinga okuvuma abantu ani akusinga okuyonoona abantu okuviira ddala ku Bobi Wine bannange mutuleke nze munda badonasi yasiba nvuma no social media bwoba toyagala kwogerako sigala mu kisenge no media tuvuga speed munda balwaki magato wange simuteeka mu kamera you think why media evuga speed naye gwe bwokwata omuntu nti omusibe munnange oyinza obutamalako ensi yonna ogenda gisiba nga batuvuma nga batwogerako wavudde ku kyosiba omwana mukulu ali nno wali atagenda okusabula buto olwoyo n'omugamba ki media ekyamazima lwaki abantu abasinga babeera ne families zaabwe ne baziteeka out of camera nsonga ya media engeri gyetuvugamu bino byonna batuvuma ne tweleppuka asinga yagenda n'ekyo naye bw'okwata mbw'osiba omuntu mbu kubanga akuvumye nabigezaako ye nali ngenda sibaani naye ne ngamba owaayi kambi esonyiwe akuvumye wano social media li teach for touch bw'onoogamba ku bantu full figure b'ovumye mukwano nze ndaba n'okuswala jjayo omwana mangu mukkomera janguwa sipiti ku bantu b'ovumye n'obayisa bubi tewalisaanye kusiba muntu yenna bw'akuvumye tekisoboka abantu bangi boyisizza obubi mukwano sikugamba mu bubi kuba nze nkwagala era okimanyi ate nina ensonga lwaki nkwagala naye ate we butuuka mu kuvuma mukulu naawe oli muvumi kati mbabuulira mwenna abali ku media wano nti buli gundi yajogerako ngenda musiba tebikola
ekikulu wajja mu media ng'ogimanyi tolinawo okwatira mwana nti omusibe ffenna batuvuma ate naawe boovumye bangi ovumye Bobi Wine takwatangako okuba nti akuteeke mukomera ovumye baani mukwano y'omwana mukomera mangu oyo gayi gwe wasibye nze simumanyi nnyo simufolowinga nnyo oba oli awo naye neewunyiza nagenza okulaba kasitole mwamusibe wakubanga yavuma simanyi yakuvuma eno media woba toyagala bakuvume wali eyali avumye ku mwana wo because tebamulabangako abaana bo bogamba bakulu tewali yali abavumye naye bw'oba oyagala media ekulage teeka ebintu byo mu kamera omagato wange mumulabako Facebook azi gaza naye ekisinga okuba fane nti full figure yasiba amuvumye oyinza otya okunyonoonera erinnya Mama Museveni n'ovuma ebigambo ebitayisika mu kamwa ebinene bwebiti nga we wampulira mbivuma ddi nga we wampulira mbyogera ddi mubyogere ne bannammwe abayaayi naye oddira omukyala presidential advisor omugambo eggambo bweriti akuleke advisor wa president no kwata makula nakwata precious ring natta ku genoful figure naye mbadde nsaba bamusonyiwe okumusonyiwako siyinza kijjawo siyinza gamba nyumirwa oba mpagira byakola nedda njagala bamusonyiwe afune kibayita solo searching ajja kwekolako reality check nkusaba nga presidential advisor musonyiwe kubanga it is in mixed reaction wadde nga Cephco ayogera bubi naye ate wekijja kwamusiba ensi eyina pikica ndala gyejjofuna bajja lowooza bawagira Museveni bamuyina eddembe okukola ekintu ekyo kubanga ono omwana muto tuyinza okubuuza pulezidenti yagirabira ku baani nga bagamba ikyuli temwamulaba era ezo vidiyo ezange zo temuzikoowa muzijjayo neweneetonda emirundi emeka. However njagala gamba abantu mwenna abato ebyo ebintu byonna temulabye before nga tukola nga bakola nga baakola bivuddewo amateeka gazze bajja kukwata. Mbadde nkusaba full figure mu buwombeefu Mama Museveni bambi sirabanga ku Cephco simumanyi bonna nange mbalabire waliwo ali enkoka nsanyusa naye n'obuuso meketeeko abaana ba TikTok nefeeze kuba ali awo galibindi aliteeka wano n'akyusa omumwa n'alyoka mekete enkoko waliyo mikisimu zifana I like them but ekyokuvoola abantu sikikkiririzaamu era Cephco njagala weddeko. You are good, you are young, you are able. Osobola okukola ku TikTok olina following y'amaanyi. It can be even very beneficial. Zitandise okuvaamu ssente. Kale njagala weddeko okyali mwana muto ate oli wakalira kuwadde amatu tofa ku bantu. You are going to suffer a setback. Kano koofudde ke bakusibyemu onoogenda oga Facebook azigaza gaza Doniasi yonomudda ati waliwo otuwenda basimanyi Doniasi simanyi kama Asha simanyi njagala nnyo Kifibi kinsanyusa naye nkirabalaba mu TV. So I like the thing. TikTokers love you so much. Naye mweddeko ebintu byovuma abantu byaggwawo woolabira nti byaggwawo eyali queen waabyo yasiba abantu today. Kino kikulaga ki? Ebyokuvoola abantu byakola ki? Byesonyiire ddala okitegeera naye nga full figure weekube mu mutima olaba onyiize bwotyo abantu bayinza okutagika vidiyo ngeri nga bibiri. Njagala weekube mu mutima omwana oyo omusonyiwe wabula omubuulire nti kino ekikolwa kyokola si kirungi ate kikome ku ggwe era ogendeeko oyiye content omupya oba olya mmere nga mikisimu zifane gwomanyi naye nga kyenkusaba bw'ova mu kkomera oba ku police station weddeko.